n'okuyamba goba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza n'abasajja abakkiriza nga tuli basabi mu mbeera yonna yonna gye tuyitamu tusigala twebaza Mukama ekitiibwa n'ettendo bimuddize. Okwogera kwaffe kugenda kusinga kubeera kwebaza naye twagala okwebaza maama waffe oyo agalamidde abo kisaawa eyo. Twagala okwebaza maama waffe oyo agalamidde awo. Buli muntu kyayinza omwogerako nti maama waffe abadde alina okwagala eri buli muntu. Tweyanziza nnyo ssebo omumbejja. Webale kutukuza na mpisa. Webale kutuyigiriza kubeera abantu balamu tusobola okukolagana n'abantu yonna gye tutambulira. Mukama akwongere okuwummuza mirembe. Kyongera okukakasa nti maama waffe obulamu bwe atambulira ekisa kya Mukama. Naawe twadde tweyongerayo n'okwogera kwaffe nga tuva okwebaza maama, twagala nti okwebaza Yesu Kristo Mukama olw'obulamu bw'awadde maama. Embeera tebadde nnyangu okuva maama lwe yalwala, naye tufunye obugabirizi. Tetujuliddwa maama abadde very contented. Maama we yamanya ekiruubirirwa kye mu nsi akituukiriza nti ne bwe yali ku kitanda oba ng'ali mulwadde ewaka yasigala akola obuweereza bwe. Obuweereza bwe bubadde bwakwagala bantu na kuyamba bateesobola nga kaalina konna agabana. So omwezi oguwedde nasobola okujja omulabako naye twali ku kitanda nebuuza ssente ziragawa naye n'agamba nti naweerezaako ku gundi naweerezezaako ku gundi ate munnange we simuwa n'alya kiye talina bamuwa nti yategeera ekiruubirirwa kye ku nsi era akituukiriza era tukiriza nti Mukama empeera ye ajja gimuwa. Era twongera okwebaza mu ngeri enjawulo maama waffe omukyala Anne Mayanja ne taata waffe Samuel Mayanja. Okuva maama we yalwala baayiwawo omubiri bajjanjabye maama paka kuwummula. Maama waffe obaalazeeko naye tusiimye nnyo twesiimidde ddala. Webale nnyo webalire ddala ne bamaama mwenna abambejja bamaama mwenna mwebale butalekera okulambula maama. Maama Nakamaanya, Maama Nakayenga, bamaama mwenna tusiimye mumulaze omukwano. Ate gwe mukwano gwe guno gwe nnyini abantu basigadde nga bakyamulaga. Yasiga ensigo y'omukwano kine mu kufa kwe era akyakungula omukwano ogwo. Bannange mwebale nnyo muwerekera, mwebale kugumiikiriza nkuba eno. Tusiimidde ddala. Mu ngeri y'emu mbadde nsaba tulina abeegayirizi wano eno, tulina abasabi. Tubadde tubasaba nange musituke. Naye ng'ate njagala okuyitayo abaana ba Naalongo. Naalongo talina baana bano bokka, alina abaana babo b'oku nsi. Abamu bazzukulu be, abalala banjawulo. Bannaye mujje kubanga akanalo kye mbadde nsaba kye twetaaga okukola essaawa eno kintu nsaba abeegayirizi n'abasabi musituke. Nga bwe twagambye ffe kitaffe yatuteekamu embala y'okusaba. Bannange tusaba tukijulira ddala. Naalongo yandibadde akyasobola okuweereza nekisaalongo era nzijukira era ebintu yagwa kigwo ebintu ne byetoololera awo n'agenda ku kitanda namirembe n'amalaka bankatono nnyo. Twagala okusitoopinga, twagala okuziyiza omwoyo w'okufa mu linnya lya Kristo Yesu. Okufa tekulina maanyi. Mu linnya lya Yesu twogera omwoyo w'obulamu, tusazaamu okufa mu linnya lya Yesu. The pangs of
death shall not prevail against this family. Yali omusana, ate omusana gwaleeta obulamu. Obulamu n'omusana byajja ne Kristo Yesu. Obulamu obwo ng'ekizikiza ne kitasobola kulwanyisa musana ne kiwangula. Death cannot overpower life. In the name of Jesus, we speak as prophets of God and we cancel that spirit. No more death. In addition to that, tusabira okugaziwa mu linnya erya Yesu. Nalonga afuddewo, salonga afuddewo. Abaana bano tebajja kukozimba in any aspect of life. They shall prosper. They shall increase. They shall flourish in the name of Jesus. Webale Mukama. Ogulumizibwe, otenderezebwe, kubanga owulidde nga tuyise mu linnya ly'omulenzi wo Yesu Kristo Mukama waffe. Gamba koti amiina. Mukama yeebazibwe. Mpozi ekisembayo njagala twezeemu amaanyi twongere okuguma kubanga oyo abadde mulwanyi oyo komanda awumudde naye tetugenda kuzikiza tetugenda kusabya kulwanyisa. Twaliko ne maama omu nga tukuba olwali n'agamba yageraageranya Naalongo ng'ekyayi nagamba boolaba ekitooke nga kiriko ekyayi nga mulimu munyeera bw'osala ekyayi ekyo munyeera asaasaana. N'agamba Naalongo kyayi baakisala munyeera yasaasaana oba gundi aliriddawa oba gundi aliriddawa bannange simanyi naye ennaku owekeeredde abantu bangi ade bamudipendingirako naye nga nsaba abaganda bange waneeno ne bonna maama babadde abeereramu tugezeko okwekumakuma munno wabeera alemereddwa omukwatirangako koze ekyo maama kyekigenda omusanyusa gyanabeerayo yonna obadde obuweereza bwe twogereka bubuweereza busigala bwe tukola mumanyi alina bangi baweerera balina okuweereza emmere ebyo byonna omulimu ogwo tugende nagwo mu maaso kyekinamuwanga essanyu gyanabeera yonna era tajja kulekerangaawo kulaba. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala maama Mukama amukimunde ekyemirembe twagala nnyo nnyo. Kizibu nnyo okugamba nti tusanyusa okubalaba naye ka tukikozese. Bannange mwebale kujja ne mubeerawo wano ku lw'omumbejja ono ku lw'abaana baffe naffe ku lwaffe bennyini. Tuli wano ng'abambejja naye twadde tusuubira nti olw'okuba tuli basebo n'abalangira abali eyo twandibadde tubeera nabo eno lumu kubanga obudde butuli bubi ekyo ne tukimalira wamu. Florence Nakimbukwe nazaalibwa Omulangira Yosefu Walugembe Makanike Kasana. Nakati oyo abadde anjagala nnyo era nga ntwalanga maama we nti maama Naalongo Nakimbukwe oyo muganda wange afudde nakato epira. Amanya agange nze Anet Nakayenga zaalibwa Omulangira Nabbani. Kaakati bannange ekyo kijja kumala naye wano tuyimiridde bannange okusinga ennyo okubebaza mwenna abazze wano. Zayogera z'omumbejja bayiya na Banda Looda mbeera Ntebe era ng'ono yabadde mukulu wange. Ndi muwala w'Omulangira yaseerera Sam Mayanja Nakibinge ewe Kasana Mangira. Tuva wangi ndi muzzukulu wa Katakesu Nankonge Busiro Katakesu muwulira bonna ye layini eyo Mazinga Masaka. Naye okusinga ennyo bannange twagala obategeeza nti baba waffe ono ffenna wadde mutulaba abamu bato abamu bakulu naye ffenna twagoberera twajjira kuluuma ng'ekyo oluuma lw'eggaali y'omukka n'atuleeta mu kibuga. Muwulidde omwana nga agamba nti bangi ffenna bwe tujja mu kibuga tusibira Bukesa n'olwekyo bw'aba tugenzeeko tubanga be bagobye mu kibuga weewaawo. Naye bannaye mukkirize abatumulabye n'abatumanyi mutuyitako ne mugamba nti bannange
baganda baffe tuutuno muganda amwe yagenda twasigaza abaana kizibu nnyo okufuna omuntu nga baba bw'abadde naye mu byonna twagala okwebaza abaana beekaba naye twagala obebaza ne ttiimu yonna abaana bano twagala obebaza bajjanjabe Naalongo tajuze ate twagala okwebaza nnyo baaba waffe maama Kibuuka tubadde twagala jje wano ajjanjabe muganda we era ne bwe yabadde baaba olyose n'otuuka kibadde kitulumye nnyo ssebo nga tatuuka ffenna tubaddeko nejja n'olingizaako n'ogenda naye ono yasula atudde yakyusa yasitula era mbadde nsaba tumukubireko mu bugalo bwe yali agattibwa n'omwami we yalondayo nze mbagambye nze Looda nannonda n'agamba Looda njagala obeere wano tukumbe n'omwami waffe bannange nze nali metroni nanyumirwa nnyo ne tusanyuka baali bamanyi omwami waffe bw'asaaga ng'asaaga ne musanyuka n'enkuba era yatonnyako olwo n'atugamba tufulume mu mmotoka oba gawuni zitoba oba engatto zitoba tukutule era ne tufuluma ne tukutula era twamala kufuluma enkuba n'etukubako ne tukola embaga n'olwekyo embaga eno ebadde kuno kukutula twebaza Katonda aleese ekiro Mukama yagamba nti buli ekibaawo mukole eki mwebaze bino bye ŋŋamba abaana mu nsi muno tuli bagenyi naye ate bagamba nti ekikolebwa ku nsi ne mu ggulu kyekikola ki kyekibaayo maama waffe abuulidde enjiri nga tagamba nti munaye Mukama waffe yeebazibwe lokoka naye enjiri ye ebadde ey'ebikolwa taliiko nti oli wa Luganda taliiko nti oba oli biki ne bw'omala okuyomba naye leero enkya bw'ogenda weemwemwe tulalaga baaba bannange ng'agamba mumbejja asanyusa okukulaba ng'akuggyako nakiri ky'obadde weeraliikiridde n'olwekyo bannange tetumanyi tesobola muzzaawo naye era ŋŋamba tewakula ennume tewakula emu bannange babaaba ffe baaba waffe agenze naye baaba osigaddewo nno munnange ku lwa Kampala ne ku bava bonna e Masaka yonna Mukama abampere nnyo omukisa sigadde mukyala Banda okuva Entebbe nga mbeebaza bannange okujja mwebale nnyo mwebaliire ddala bannaffe kaŋŋambe tusanyusa okubalaba lwaki ŋŋamba bwetyo mwebale kujja okwerekera ku Naalongo nsooka okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa Naalongo bwamuwadde Naalongo asobodde okuza abaana be n'alaba ne ku bazzukulu abadde mukyala ayagala ennyo abaana era nga ebiseera bye yali ng'agamba abaana bange naye nga nze mugumya buli kaseera nga mugamba nti omanyi weerwaneko naawe faayo olabe nga owona asobole okulaba nga abaana bo obeera nabo omukyala ono omumbejja ono ayise mu biwanvu obulwadde bumulumye ne mubuluma ndi mukyala mugumu naye natukanga ekiseera nange nenzikiriza kubanga ekisooka obulwadde wajjanga bwa kisaazisaazi ne muwerekerako okugenda okulabaliza otusize eza kansa naye bwe yatuuka eyo yatya nnyo ne mugumya nga bamaze otugamba nti kansa ali ku stage yakusatu naye kansa yamuluma nga talina kabonero konna kalaba oba kategeera nti kaakano naye nafuba ne mugamba nedda towulidde bulungi kansa ali ku stage yakubiri nga ndaba aweddemu yena ne pressure zaagala mukuba kuba abadde alina pressure nga olwedde alina ne sukaali Naalongo yagenda okufa nga Naalongo alina sukaali naye tuba tukyali ku treatment ya kansa ate ensigo nazo ne zifeiringa ne tutandika dialysis naye nga tugenda ku dialysis ate ne tugenda ne ku kemo sawa yeemu sukaali n'agaana nga naye takwata levo ze neebaza ntwala omukisa guno okwebaza abaana bange tebakooye kujjanjaba maama waabwe babadde wamu nange ngaze ogwange gwakuddusa mulago n'etwala nembeerayo abaana abo balaze maama abo Omukwano nga buli wabagambira kino kiganye sente nga bafaayo ne zibalaba nti zijja sirooza nti Naalongo ajuzeeko talina kyajuze kubanga
ne bye yalabanga ng'atidde n'andetera niko kuŋŋamba nti oba mukalubiriza naye nga mugamba tofaayo nze ndi muganda we sinakukoowa lwaki abadde muganda wange ate nga mukwano gwange nga buli lunaku ng'etteeka alina okunkubira essimu emirundi 2 ku makya n'olweggulo bwe mba natambudde afaayo okubuuza otuuseewa otuuse bulungi okomawo totambula ekiro nnyo ebyo byonna ng'abikola nange ne manya nti munnange nfaako muganda wange nebaza abantu bonna abalambudde Naalongo abasobodde okujja okutindiga olugendo lw'Ematuga basooka omulambula Emuyenga n'ababuzenga Ematuga okumulambula mbebaza nebaza abadde bajja mu ddwaliro olutatadde kubanga nga wiiki emu tubeerako waka wiikisi 2 ne tuzimala mu ddwaliro naye mbebaza na buli muntu yenna alina kyakutte ku bulamu bwa Naalongo mbebaza era Mukama abawa omukisa waffe twasigalawo ng'abalamu be nga bwemukimanyi naye tubadde tutambula naye nga bwe tubadde tukokusanga naye nga balamu be kitalo nnyo bannange ekitalo ddala naye mu byonna tulina essuubi nti afiiridde mu Mukama waffe awumulidde mu Mukama waffe mbebaziza naye mu byonna nsooka okwebaza maama Kibuuka mulamu waffe oyo akoze omulimu gw'amaanyi nebba okulabirira mulamu waffe ono tulina okwebaza abaana weewaawo abamu tubeera wala nze ebyomulwadde ono nakabitegeera wiiki singa 3 mbadde mbuuzabuuza ate nawulidde byakufa kitalo nnyo mu byonna ne bwe nanditegedde ne bwe sanditegedde sina kyakuzza mu kiseera kyekimu twebaza abatuuze b'e Bukesa omukadde ono maama waffe mulamu waffe waawangaalidde ebbanga eryo lyonna kusaba mujja manjira eri ekasana eri mu kyalo mu kibira eyo bamuleetako mu tawuni ng'omukulu Byebogedde n'abeeraawo z'abakulu abatuuze banne ab'oku kyalo kino Namavundu si luno lwokka lwe lusoose si lwe lusembye buli lwakuba omulanga batuuze banne ne baba nga batambuliramu naye ne bamuyamba mu byonna newankubadde nga ye tasobola kubayamba kubanga tamanyi nti abayamba naye abeebaziza bannange mwebale omukulu Kivumbi yeebaza abaamutambuliddeko okuva embika eyo okujja wano abaabaddeko eri abaabadde wano abaamudduukiridde mu byonna tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda aguwummuze emirembe era nja kusaba buli omu avudde gy'avudde Katonda amuwerekere amuzeeyo emirembe mwebale nnyo mwebalire. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.